enzikiriza nga tennawandiisibwa mu mwaka gwa 2017 abantu waliwo abantu oba ekibinja ky'abantu ekyali kyasalawo edda okudda ku buwangwa bwakyo n'ennono. Wow. Era enzikiriza etutumuse nnyo okutikkirwa kwa Ssaabakabona aliko. Ssaabakabona aliko nga tannajja. Enzikiriza yali weeri oba yali tennabaawo? Weewaawo. Ekibuuzo ekyo, enzikiriza yali weeri oba yali tennabaawo? Yali teriiwo. Mu butuufu enzikiriza yaliwo, kuba eno nzikiriza ya mwana wa muddugavu. Naye ekyali kibulamu kwe kugiteekateeka, kwe kusitula enzikiriza eyo efune ebiwandiiko. Kuba mukimanyi nti mateeka ga Uganda wano, buli kyokola kyonna ne mukuŋŋaana abantu abawera abasukka mu 5, naye nga temulina kiwandiiko, biwandiiko bibakkiriza kukuŋŋaana, gavumenti tekkiriziganya nakyo. Enzikiriza eno yaliwo, naye Ssaabakabona we yajja n'atugatta nga wenjogedde emabega eri nti obubinja bwali bwanjawulo nga bwanjawulo, naye ye we yajja n'atukumaakuma n'asobola otugatta awamu, kwe kulaba enzikiriza eno ng'eddukira ku musingi ogwa yiriyiri. Weewaawo, ogambye nti mwakozesa mmwe oluvannyuma lw'okutuuza Ssaabakabona Jumba Lwowaligaweesa ku ntebe y'obwa Ssaabakabona, mwasobola okuwandiisa enzikiriza. Weewaawo. Ekigambo okuwandiisa ekitongole kyonna mu Uganda wano tukimanyi nti kitwala ssente. Olwo mwali muvujjirirwa gavumenti oba nga muvujjirirwa ebitongole okuva ebweru w'amawanga? Eyo muganda wange ensonga mpanvu, naye kyamazima nga nakubuulidde ate isitolo oyo oba olugendo lwe twatambula ne Ssaabakabona Jumba Lwowaligaweesa okusobola okuwandiisa enzikiriza lwali luwanvu. Kuba njagala okubuulira nti oba mwe abandaba eyo mwenna njagala obbabuulira nti okuwandiisa ekitongole ng'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono wano mu Uganda si kyangu, tekyatubeerera kyangu. Twali tulina okuteekamu omusimbi omungi. Lwaki? Nti naati buli ofiisi yonna gy'oyitamu eri, buli w'ogenda ogenda kusangayo balokole. Naye ate ekigambo ky'otutte kitegeeza nzikiriza ya buwangwa na nnono, nga bagibalanga busamize, nga balabira ddala nga mwe abagenzi okuwandiisa obusamize. Kati ekyo kyayagala otuzibuwaliramuuko. Naye Ssaabakabona Jumba Lwowaligaweesa yalina zifuso, yalina magulu 10, yalina amataka, nga nange kennyini nga Ssaabalambi nalina amamotoka, nalina amataka. Kati twagezaako nnyo ne tufuna ssente mu bintu ebyo, ne tusobola okulaba nga tuwandiisa buli awalinga wagaanye, twasobola okuyitangawo mu ngeri gye tusobola okuyitawo, era ne tusobola okuwandiisa enzikiriza eno. Kuba manya nti buli ofiisi yonna b'amadiini malala be balimu, ate bakuba enzikiriza eno kamala. Ojja kusanga wotaasange mulokole, ojja kusangamu Mukatuliki. Wotaasange mu ofiisi Mukatuliki, ojja kusanga Musiraamu. Naye ku ezo zonna eddiini ani akkiriziganya n'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono? Naye olwa gavumenti yaffe naki kye twali twagala, twasobola okuwandiisa enzikiriza mu bulumi obw'ekitalo n'esobola okubeerawo. Kintu ki ky'osinga okujjukira ekyakalwa nga muwandiisa enzikiriza eno? Mu kuwandiisa enzikiriza eno waliwo ekigambo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Waliwo we twatuuka mu ofiisi gye tuwandiisiza nga batugamba ekigambo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kirinako bannyini kyo,
ekigambo ekyo ky'emmengo. Ekigambo ekyo ky'emmengo mulina kumala kuleeta bbaluwa kuva Mmengo tuloke tukkiriza okuwandiika ekigambo eky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Kati ekintu ekyo kyatukaluubiriramu kuba n'emmengo ebiseera ebyo yali tetutegeera ffe baani ate twagala kuleeta kyekyo okutuwa ebbaluwa eyo. Era waaliwo kale akasiitaano naye eyali minisita w'emmengo ebiseera ebyo Honorable Gaganga twagezaako munnyonnyola nakkiriza ne basobola otukolera naye n'annyonnyola bakama abalala ne batukolera ebbaluwa eyo n'esobola okgenda gye twawandiisiza enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza mumaze giwandiisa tugambye nti mwalina Ssaabakabona yalina amamotoka motoka zino mwazitikanga musenyu kuba yalina fuso n'amatooke mwatikka nnyama amatooke n'emisenyu musobola okukuŋŋaanya ssente z'awandiisa enzikiriza. Weewaawo omanyi waliwo wootuuka ku kisenge nga ssente zeetaagisa ate nga tojja kulinda mmotoka eyo egenda emala otikka amatooke oba omusenyu ofunemu akasente nga ky'olina okutunuuliranga ggwe kwe kuggyawo emmotoka eyo ogitunda ofunemu akasente osobole okuyitawo awaba wagamidde. Era ssebo kye twakolanga tetwalindanga kugamba nti emmotoka kemala okukola ssente wabula bye twajjangawo ebikalu byaffe ne tusobola okulaba nga tukola buli kimu ne kisobola okutambula nga we tukyagala. Obuvumu buno mubujjawa okusalawo okwejjako ebyammwe kubanga okutunda emmotoka si kintu kyangu nga wakigula ogyetaaga. Kati obuvumu obujjawa okusalawo okutunda emmotoka yo nati oteeke ssente mu nzikiriza. Enzikiriza eno mu kweyanjula ndowooza nina kye saabagambye nti ndi musawo wa kinnansi atuulibwako amayembe atuulibwako emmandwa ndi musamize. Kati enzikiriza eno eyimiridde nnyo ku kitundutundu ekyo. Waliwo wootuuka nga jjajjaawo agambye nedda olina okukola kino obwakatonda busobole okuvaayo kuba abasinga obungi bamanyi nti Lubaale ye Katonda so nga ate egyo myoyo egiweereza obutonzi egisobola okugamba nti nedda ffe tuweereza wano naye tulina omutonzi gye tutuusa obubaka bwammwe. Kati nze engeri gye ndi musamize emyoyo egyo osanga gyannonda ne gironda Ssaabakabona Jjumba Lubowa Ligaweesa asobole okutuukiriza ekyo kyalina okutuukiriza enzikiriza eno eveeyo. Era y'ensonga lwaki tekyankaluubirizanga kukwata mmotoka zange ziteekayo tusobole okuwandiisa oba okututumula enzikiriza eno kuba tezaagenda mu kuwandiisa kwokka wabula ebintu bingi bye twali tulina okukolako okulaba nga enzikiriza eno etutumuka. Ssaabakabona naye yalondebwa myoyo era ekitundutundu ekyo ekyokumulonda ku bwa Ssaabakabona gyali myoyo. Kitegeeza yali alina okukola ekisoboka okweggyako buli kimu asobole okulaba ng'enzikiriza y'omwana w'omuddugavu etutumuka. Gwe wootuuse mu luggya ssebo wano wooli kati taata tosanzeewo emmotoka nga weeziri. Kitegeeza twaziwaayo biri naye ate woobeera mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono bajjajjaabo era emyoyo egyo gimala ne gikuddiza. Era ssebo mukadde waffe ebyagenda byonna bye twateekamu ebisinga ate byakomawo tubirina n'okusingawo kuba tukulaakulana kati ku sipiidi ya yiriyiri naye ng'ate tetulina muzungu tetulina ani atufujjirira wabula bajjajjaffe abo abakulembera enzikiriza eyo
abatuusa obubaka bwaffe eri kyetondeko oyo Guludde ne Namugereka abo be batugabirira ne tusobola okubeerawo.